Right now yazze. Okay. Banange tubasanyukidza abagagga. Right now yo baboyi baffe. Nali my right now eri eno waffe oka mulimu ngula bagutambula bulungi hopefully guli all over. Nenga abo bantu baffe bobo orderinga akaboda boda orderinga motoka ekutabujano kuzze walala. Any means of transport bayine enkola nyingi nnyo kyowetaaga kyonna. First of all, soko downloading ka app musimiyo. Genda musimiyo ku App Store oba mukozesa mwechi. Eyo App Store ne Google Play. Ne Google Play o downloading right now. Ogiteke ku simiyo. Mbadde mbuze wa mmwe friend tukozesa App Store tebulange uli mugundi zalawo jogo. Enda abantu abalinayo ne lumu ngenda kunyiga nfuna iPhone. Sibya. Onyiga. Akulemerera bebuzibu bwayo tebajinyigira ngetejja mu nsawo gwa anti kyenkugambye wamagera ku App Store oba ku Google Play o downloading app ya Fair right now osobola okubeera ng'osobola ekidduka okutukako wonna obeera oli nekikujjawo nekikutwala ewalala akabeeyi kalungi abantu baffe bali disciplined buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Airtel Master Global Card gifune kasitoteka ssente ku Airtel yo kadi eri sente ziva buvi direct ku Airtel Money yo sente ezo zikozesa kadi yo gikozesa kugula bintu ku mutendera gwansi yonna ku katale kensi yonna ye Airtel then ne Katende Joseph tukyali naye abantu abasasula waliwo kaddire akatonotono nga bwe tubagamba bulijjo nti material gwe bakozesa okukola installation baleeta muleete kakati mubaamu olumu transportation lwakalubamuko ebintu ne birwa jukira we are landlocked country ebintu ne birwa ku Kenya awo n'ebiringa ebyo bati bagenda kubakolako essaawa yonna bw'atyo bwe yantumye mbabuulire actually njala kwebaza kino sinza kukyereka njala kwebaza president we Tanzania oyina mu Kiswahili mwebaze soko mwebaze President Samia Suluhu habari gani habari ojo byogere habari ya asubuhi asante sana kwa mambie iko kwa alaba gundi afe kwa Dr. Kwefu channel asante sana kati kano kashi toina oze goinao aisimbuzi zane nani okumanya sina muweleza bugala kwatemu waliwo muweleza asante sana yagobyo kozesa asante kubwa webale nnyo webalire ddala ennyo big nsina kyemmanyira sijja kukani yagobyo kozesa dola mu nsi ye ebintu n'agamba lwaki ozimba akeedi mu kibuga Dodoma bibuga bya Tanzania bibuga kyebirala Dodoma change ate okyogedde Dar es Salaam leta ono mwana akyali omuto lwaki ozimba yakeedi abapangisa abo n'obasoloza mu dola nga akeedi ya bakulu Mpaji Jackson nabbanja yagipangisaako wabula longa masasule mu dola n'ogenda mu hoteli okugyebakamu hoteli eri Kampala eri Mbale nosoloza muno mu dola yage tekiddamu okulabikako musoloza mu sente ezaffe ezawano so ebigambo nga byabyogedde bye bigambo by'okwebaza bye tulinawo yesimba oddi tumwongere ekisanja sibayinaako buzibu nkulaakulana gyendi Tanzania ekintu kyabwe kidduka mu mpolampola slow but sure era nagamba njala tufuneyo liivu tugende tulambuleko amawanga ago njala tuyiteko e Rwanda awo ne tumalirize tuyiteko ne Tanzania nesita wansi abano divorce sasa bitu byana chano binene ojai boita wagulu tolambula bulungi ojaita wansi nja mpita wagulu nja binimiza kututu njaita wansi boite wagulu yo manyu bye byalabye bwana ngende kunyuze yo mubanga so ekyo nakyagadde era
abawa ne babusobola otukoperako abantu balumwa bakaaba so ye Airtel Katende Joseph mukubire ku namba eyo ajja kuterayo then Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Hi everyone, hope everyone is doing well. It's been a long time. Banange bituoba. Sibutagala naye nabo bibawuba waloge bitawuba onyonyola abantu noko wanogamba wa Uliombimu adeshirungi bategera tubade tushetereza mudia epya okumanya omwami akomawo budde ki emmere yajagala budde ki olaba embaga bomalirize embaga family yote teri advised kukyalira at least ekitone nnyo nga wayiseewo emyezi nga 8 nga basuulayo ki bulungi olina osooka n'obeerayo nga tetuliyo osooke ffe tugenda okujja actually ekituleeta nga wayise emyezi 8 tusuubira nti at least awo twetaaga olubuto luba myezi luba kyonna kyembadde gap yonna gye tubawadde mugiyutilizinze bulungi nnyo so we come in to advise on the delivery kakati naffe kyetukoze ne tukuleka ekirungi njagenda nkuzeekuze wamuba kunsula nga ndi mwana muto nandiyisibwa era tiimu y'okuli simanya Doola simanya Kisooto famire kasita omukolo gugwa kapa nga tukwesonyiwa ng'osooka obeerayo sinnaku you enjoy the moment the excitement like baba wa gap mubere actually kyekyateesawo ne honeymoon loko honeymoon abantu bamanyi nti kifo honeymoon ekyayiteesawo mugende nawala musoke like mubeereko eyo mwekka naye honeymoon bwemba musobola ogibeera ewammwe nga temutaataganyiziddwa tekiina buzibu tekirayo kyawandiikibwa nti honeymoon kalangala Dubai America wa kasita mba n'abantu bamwe nga siba muso okubeerawo wano mu Kampala ne mweyagala kataffe obadde twakuta mu bufumbo obupya obeere mfaanana ntya gye mu bufumbo obupya buntambuza owa make-up mugambe tasukka akuba mungi nnyo surprisingly I mwekuba no I don't take home test lipstick ngera bwe nali I glow era nga omaye obufumbo era nange nabaddawo ne ngamba ayiko kubeeno yasanzeyo kisaaganda ngayagala munaye tekuli yadde you're glowing olebikanga oba kiki ekiri eyo esi ada mukungu evubuka so nenga uje tuli tukulengera thank you obeera eri ku lusozi n'otulengera booti kati mbalengera eri twano bajira amazzi negamba bakube naalongo basobola Okay, kale tuyingiddewo ensonga nnyingi ezimu oyinza okuba oziwulidde but ffe tujja wano tetutera kujja na bintu bipya nga bulijjo we come speak about something in perspectives zizaffe mu opinions zizaffe then no picking up chopikinze buli omu alina gwawuliriza era mpulira warnings nnyingi nnyo byonna bikole naye komawo ku Dr. Kwefu byonna bikole naye kino nakiri bannaye naye nga kale kakati tugenda ndowooza tusokere ku nsonga za Edddy Mutwe kubazo za byakwerinda the life and death ezimu za on the death ensonga ezibaddewo on the death endala za because in this matter is okay omuntu simanyi how people are going to take it but omuntu wafa aba afudde so tutaasa omulamu actually tutera kikola ffe abasawo maama
ku maama n'omwana omu bw'afa in the process to make sure omuntu butaasa mulwana nnyo ne musooka mutaasa akyali omulamu naye ebiseera ebisinga singa abasawo bakugamba olondeko actually kyekyavaako netteeka erigamba baali bagoba emmotoka za funeral zaalinga ziteekayo waggulu gundi sirens sawo nga tuziwawo kakati omukazi n'ababuuza kakati mubaba bawe for what mutwala oli muntu yafudde dda ashe n'omudduse ennyo you are disturbing the peace of the person bano banambulensi abataasa obulamu it's understandable naye mwabatwala gamba tukuvira otwala omufu waliwo avuga atwala omulwadde mu ddwaliro so ensonga za Eddie Mutwe za life and death ekirungi mukama ajala kumwebaza nti twalabye ku Eddie ekyo nakyo it's kyakwebaza ate tetubanoonyangako wano ne babula nakakati abantu ate sibagala balabe ku malaalo gaabwe ne chance tennafunika step number 1 njala okwebaza Katonda nti Eddie Mutwe twamulabyeko mu mbeera mwali yonna ati si twamulabyeko kyakubiri njala kwebaza abantu at least abaraisinze amaloboozi gaabwe towards the release of those people nze emisango gyabwe gyonna waba ayina emisango ba tebayina eyo tebeerangako mata ekyo tunakiraba oluvannyuma okusinziira ku kooti kyebeeyogedde eno ne tuwa perspective ya front court omulamuzi alabika teyagusaze bulungi ebyo tubiraba luvannyuma naye ekisooka nga bamuleese ne tumanya nti gundi waali olaba Besigye lwaki abantu bamukyalira luli bugumu lyali lingi nga bamuwonyesa mumenyi bw'amateeka n'ebiringa ebyo but when you look at embeera nga bwere essaawa zino ekikolebwa kyekyo kirina okukolebwa kakati Eddie Mutwe tabadde na musango tamanyiddwa waali be bamukwata nabo teri amanyi we bali so nga it is worrying ensonga lwaki mbagamba nnyo nti wali omulema tofunyirawo ngalo chicken oyo yali yajjaawo oba yali asaaga bintu like nga essaawa eyo egali beeyina okuyitamu because it is sensitive it is really sensitive you just keep quiet nomanya nti kati nze nkola byange abantu kambaleke nabo bakole byabwe so Eddie Mutwe then njala kwebaza amaloboozi ag'enjawulo agazze twali ku space nga kuliko abantu nga 8 waliwo abantu ab'enjawulo botunulira ku mutimbagano kakati ku mutimbagano kugenda bakolera ki mukolayo ki good enough Bobi Wine yakiddamu bulungi buli muntu akole kyawulira nti kyekisoboka exactly omuliro nga gwokya ennyumba oli bw'aba asobola kuyiwayo nfuufu tomubuuza lwaki ayiwayo nfuufu we are impulse acting nti ekijja bato bimanyi kikijja ate omuliro guzze kati oli ayiwayo nfuufu waliwo ayiriwayo amazzi naawe tweyanziza waliwo akuba enduulu tweyanziza waliwo addusa okugenda okubayita ye takubye enduulu tweyanziza ebintu n'abantu buli omu kyokola faziro nga zikiina bwe kiyambira totandika kusonga mu lugalo naye oli kyakola ye ekyo kyalabi kyakola ensonga kino ekyo ekibuuzo nakyo kyaddibwamu bulungi nnyo waliwo abalina ebibuuzo nga bagamba kakati Eddie Mutwe bazze bakwata negundi bamukwata negundi bamukwata kakati mwemutuzze no ku space twogera bwogezi then president tulagire ekyo nalina mu birowoozo bbanga yonna kyembadde nakyo kyebabaddamu gwe tolinda kukulagira omuliro gukutte mu nju waliwo akulagira nti kati dduka yonna wabadde byonna ebintu ebikyuse abasinga tebasoose kubalagira gwe wootudde gwe wennyini gwe kyowulira nti olaba nga kyekijyawo kyoba okola otherwise bw'olinda bakulagire bwe mubeera n'omutwe abalwanyisa anoonya mutwe gwakuba kasa guggwamu amaanyi mwena nga muggwamu amaanyi naye buli mutaba na mutwe bwe balowooza nti gwe mutwe ng'ali waka atudde bye byali e Kenya gyobula ebyabwe byakyuka so kakati gw'olaba agamba nti nze okwogera ninda bandagire aba talina kyagala kukola just yeekwasa bwekwasa nti nze okukola bwe nti ninda batulagire mu mugamba atulagire oyo aba yeekwasa bwekwasa naye bana abalagire atalina kyagenda kukolawo era simple part abaddeyo ne bagamba
wano walidinga abana abandi okukola bati gwatisa abana b'abendi so abantu such people mbegendereze nnyo gwe kola kyowulira nti kyekirina okukolebwa so ba Eddie Mutwe okwatibwa kwabwe mukama yebazibe baba tutte luli tubadde tumanyi omusango gwa butamanya lunyankole katikiro butamanya lunnankole ndabyeko ne debate omanyi kigambo tekiba munyankole abeera munnankole nga bw'ogamba nti omunna Uganda bweso bwe kyavala wakaffe wano mu kwanguyiriza bintu bingi nnyo okutawoze twonona ono munyankole ono munyarwanda abeera munnarwanda munna ankole tajja kasito kibanga kisoboka mu lulimi nga kisobola okwangwa nti ono omusoga ono muganda ono munnankole so ekyo kyabaterezeddwa loza bulungi munna ankole it is ankole region nti oli weeyo oli munnarwanda oli weeyo kakati netubanga omuntu tetumanyi musango kigulwa muvunaana ng'ebibonerezo ebimukolebwako versus obutabaawo musango nga kikaabya amaziga nti bosanga okutwalira amateeka mu ngalo kikyamu naye era kiwanga example bosanga bakuba omuntu emiggo gino egyakatale ne bagamba nti oyo yatemyeko omuntu omutwe kale okutwalira amateeka mu ngalo si kirungi naye waliwo olwesikamu n'ogamba wani kimugwanidde naye kati omuntu gwe bakutte nga tebannamuteeka ku charge sheet yadde n'emu versus ebikolwa bye bagamba bibali mu mukolako oba owulira ezziga ku mutima kakati bamala ne bamuleeta mu kkooti nga wayise ennaku n'ebisiibo nga tokya gyayiseemu physically psychologically ne bamuleeta ne bamuteeka ku misango gye nandiise petty crimes depending on the punishments was good. Eddie bali basomukwatirawo une bali musanze ne bamutwala Masaka kyali oke nge bakwata ine yaga okumutwala simanya akasimu simanye sweater n'ebiringa ebyo those are petty crimes okuba nti omuntu bamutwala mu ngeri gye yatwalibwamu ne bo wandise baluwa there are people nga tebakyetaaga kukwatibwa module eyo HAFFY sawa zino mutakyetaaga kujjawo okumenya nzigi kukubira abaana bange biki kukola biki gyokolera basobba wandiikira ne babagamba omukozi oyo tumwetaaga as simple as that era mukama wajja kugamba ati bano wabakoze eki tugendeyo tulabe kyekiddako omanyi address yo bayina engeri nyingi gye basooka okutuukamu ebyo by'okuyoola omuntu bijja because you know I can be here and here and here and you literally can find me ebyo by'okuyoola bijja nga buli kimu kimaze okugaana so kakati bw'otunuulira embeera Eddie Mutwe gye bamuleeteddemu versus emisango gye bamukwatiddeko awo wonna weewuunya nze ku nsonga Eddie Mutwe n'abalala bakwatibwa conclusion zange tezijja kwawukana na za bulijjo zijja kuba bbiri esooka abaana abo jjukira waliwo omuti Kyagulanyi kakati okugwo gwennyini gukaluba nnyo guli so much rooted into soil kitosobola kumala gajja gakukuba kigo kati bw'ojja ogutemako matabi bwoti ogutemako mirandira at a certain point ojja kumaliriza ng'okoze eki ojja kumaliriza ng'ogusudde kakati njala okola observation eno okole batandika okukwata ba Eddie Mutwe oba abaana batandika okufa n'ebiringa ebyo buli maka ge tulina naddala wano mu Buganda agakyalimu maama agakyalimu taata emboozi omanyi gyagamba abaana be it's a conversation of discouragement mwana wange temugenda mu bintu ebyo mwana wange bajja bakole bati mwana wange and that was the reason the intention tibuli muzadde yenna fenna abazadde baffe yes psychologically torturing the parents kati abazadde amaliriza akugambye mwana wange katugenda okutuuka wali mu maaso ga 2026 nga ba mwana wange bebo bowulira kati abatandise batisa abaana babendi kati omuzadde bakudivertinga ne bakujja ku kyekitta ne bakuteeka ku ono akulooze gwe bakulooza nti yattisa abaana kati ekyo kimu bino byonna ne beneetolola end result ziri ezo kakati ne tumaliriza nga lwaki tetugenda ne togowe
Togo insi eri awo wava bano badebayo pulezidenti waabwe yabagambye okulonda nkugyewo bino pulezidenti simanyamu mulina okulonda pulezidenti yabagambye basebo ne banyabo okulonda kuvuddewo taata we yali pulezidenti n'abafuga paka 2-5 n'afa okuva lyawamba obuyinza n'afuga n'afa bwe yafa yagenda okufa nga constitution egamba tewabengawo president ali wansi wa myaka 45 kati yali anatera okufaawo yagera nga myaka tajjajiweza ne bagisala ne jikkirira nga constitution egamba president bw'afiira mu buyinza speaker gwe balayizanga nga president kakati taata bwe yafa agenda okufa ng'omwana si ye speaker ne bamukubira essimu ne bamugamba speaker gyebaleko president afudde naye kiraga gwe olina okulayira naye tubadde tusaba yonna gy'oli obagambe olekulidde obw'okubeera nti gwe olina okulayira n'oli yali wa mutwe munene n'agamba sijja kubirekulirayo kye baakola engeri gye baali nti gavumenti yesinga abaka abangi mu paalamenti ne bagamba speaker tumwimpiikinze speaker ne bamwimpiikinga ne bamugjamuko okuba nti ye speaker ne baleeta ono atabadde na mu paalamenti mutabani w'omukulembeze ne bamulayiza ku bwa speaker wamala okumulayiza ku bwa speaker of course baba bamulayiza ku bwa president kuba etteeka li constitution egamba speaker alifuuka president ono ne bamuleeta ne bamulayiza nikali gwe speaker wa paalamenti n'afuukira automatically n'afuuka president constitution ngegamba bw'omaliriza olina okutegekawo okulonda mu nnaku 6 akakawairo ne bakajja nagamba osobola n'okufuga ebbanga lyoyagadde nga 6 ziri tozitegese nawangula esanja esooka ekyokubiri ekyokusatu kaisanja n'agamba ne batukyusa mu constitution yagamba olaba kakati nsobola okufuga mpaka 2-3 ye nga loza 2-3 ali mpigi yagenzo tuuka omwaka guno 2-3 ali kumpi awo ng'atuuza baboyi be ng'abagaane mumanyi bino binyumye bino engeri gye byanyumira taata nange binyumidde sisa lwaki tubonyaabonya abantu nti ate noonya kalulu n'ebiringa ebyo okulonda ne bakugjawo kati paalamenti yekulonda era yabawadde ensonga ze ffena ze twewa dakuba eyokusatu gy'ate abawadde naye ze gye ngenda okugattako ega okulonda kutwala ssente nnyingi of course bw'otunulira okulonda kwaffe ssente ezikugendamu ezigali kujja ku mutima ekyokubiri kufiiramu abantu bangi bw'otunulira abantu abafiira mu kulonda kwaffe at the hands of who, not the opposition. Opposition teyina buyinza butabantu. Bo bennyini abali mu government be bayina police be bayina amagye be bayina buli kintu era okufokusinga kuva side yaabwe. Ndoza nawe yanga abantu attabangi nagamba kati ekyo okulonda nkujjewo. Kakyataaga seko kyenjala tugatteko. Nti mugenda n'okulonda abantu bafudde sente zigenzemu nga nana wangula mukola ki? Nakati abo. Sente zifa n'abantu bafa nana wangula ate nga mumaze budde hakati lwaki tosalirawo ddala nga nasingibbe n'ogaba naye okulonda kuno mukulaba tumanya sente tu savings people have not died kale muzirye buli nga tetumanyi nti ziri awo ziri wasted don't try to put accountability on it that doesn't make sense tumalirize because kati olwaleero ngenda kigattako bugasi NRM ekuba campaign bakuba ziralizi bamwazira bejjinja gye bakubirewo ejjinja muziraba mu bitundu ebyenjawulo bakuba laali nno naawe ejjinja gye bakola ki gye bakubirewo ejjinja amachi akatula mbongo bwange ejjinja ati eyo okukula kuno twafuna kyanso okulaba omuntu alina akatuli ku mutwe oyo muno babituvumanga buvumi akatuli ku mutwe ukhala wamututusa kabesi beno kwechole sibe banonya bwisera bajita gas lighting sibe banonya gas lighting banonya mukola ko yala balunyedda baganda afa abantu mukola ko njala yemuma kaka maziga nagwiri aga omuse amusankubye
gokonyeko waki kakati bo bakuba campaign ne bali abasigale tebakuba nopu just yabadde yagala kutuula butuuzi mu kitebe kyabwe kukola kwogera ku Eddie Mutwe bagenzo kera nga maje gabeetoolodde kakati boba omuntu akugaana okuba olukuŋŋaana ne mu nju eyo gye weezimbira kati akugambe lumu nti mugyebaleko byonna byonna bye mukola tuzzeeyo nkola ya kibiina kimu bwe mumala okuddayo mu nkola y'ekibiina kimu pulezidenti tumulayidde kubanga ettogo bw'osoma njiwaddeko obudde leero actually bongedde okunzibula amaaso kiri kye tugamba lwaki tetuwe boycotting okulonda ne kubaawo bayire balonda byabwe bokka ku mulembe gwa taatawo oyo president abo opposition bekalakasa ne batalonda ne betesimbawo teyakaya naye n'ateekawo bayita abo opposition. No, that's the thing. Actually, that's the biggest thing. Yabateekawo bayita abo opposition. Berinda ballot ejje wano 2023. Bwe yamala bassaawo n'abawangula. Bwe yabawangula n'abeera mu parliament ng'ayinayo almost 99% babakabe. Kakati nga buli kyayagala so kikola. Era ne mukulonda kuno okuwa mutabani we era abo opposition ne bagamba tetujja kwesimbawo. Era n'ateekawo abo opposition. Kyobula bino byonna byakola simanya parliament ba speaker alikulira biki ebyo byonna bisoboka because abaliyo bonna baboyibe. Isa morality akubisa legality. Yes, teeka lerigamba. It is illegal bwe mubeera kati bwe mubeera democracy is here. Era muli bamulawo nga munda ku ballot paper. Bulungi nnyo. Kasate kagenda kwa kaunti yange. Kyanga tulaba abantu ababewisa no gamba nafu butuseewa. Gamba nabbanja. Unavudo nga n'ekika kye nyiri family egamba iye. Ono atabera nko ya declaration wa P1. Hale just like. Era mumukulu yamugawa inabbanja. Naga muganda wange. Soko ndeke ndi mu ddiiro. Kati abantu banje bwe muteesimba omwe abali genuine. Yes. Bateekawo abatali nenga legally nga weebali. Ngera bakuyitako ne bakuga Kwefu oye ne mugane Kwefu oyo ono dala yagala ku president nga wali ate nga amateeka gamukkiriza okubeera kubali na whatever it takes. Kakati tugende mu togowe tugambe nti mmwe mukola byammwe tewali suubi dani kati leni mukkirire bwe mumala ogenda togowe mutuyambe mugigatteko Rwanda we give us services. Sente zaffe ziri zemu savings eri ffe mutuwe services. Munalaba tuzeemu yadde basongamu yadde nasu y'ekigere. Nga muli togowe tukimanyira nga n'omwana agamba ne musomero tukijjeyo you are the leaders of tomorrow again not tomorrow. Tomorrow is today. You are the leaders of next month. Because oloteba tomorrow. N'abaana tubajje eno osobola ng'Obama we yagenda mu America n'afuuka ne tubawe essuubi. Kumbe eri waggulu teri ssuubi. Yeah. So ku nsonga z'abaana bonna bakwatibwa. Solution eri eki abali waggulu let's stop this business. Essaawa zino aba NRM bali mu kulonda abagendo bakwatira flags mu kulonda kwa 2026 olabawo obuzibu kati anti nayo yetaaga okukola ekyo kyasinze n'okuba palamenti yagaddewo because seba abakulu bagenze kulonda bafulaga beya ne cabinet teyina mirimu gyekola kakati ebyo byonna byonna ogenda okumaliriza nga tuli mu kiguumaza ng'ente esula ku kyoto bw'olira essolooza efuuwamu kati byonna bino bangi batugamba temwogera temukola ki bati bano bakuterawo omukutu nti osobola okwogera era osobola okwesimbawo so kwe kusaba kwange byonna nalabye Katikkiro ng'amaze okwogera ne wabaawo era retweet nze n'agamba Katikkiro ali mu kulumba America n'akasaale ebyo byonna tusobola okubyewala ne tugamba bassebo ne bannyabo era nga n'omwana omugamba gwayagala owa president obwagaza ki who are you oyagala obaka wa parliament etteeka lyayita bali bafuge paka le bali kwowa so tufe mutuyambe mugatte ebintu bibiri mugatte togowe mugigatteko Rwanda we tetubayinako buzibu
otherwise okwata omuntu n'omusibe ennaku Eddie Mutwe tamazeeyo ennaku wakati ko dendo za 10 azimazeeyo ogenda okumuleeta ng'akasango ke wamutwalidde teka calling for dents ze tufunye internationally BBC yatuka okutuwandikako omutwe mulamba mu CDF kugamanga ku international scene tulabikanga abatategeera so kwe kusaba kwange tera tetujja kibaako na buzibu era tujja kutuula wano tubagambe with all that happened abantu bangi bayongera ebintu ebyennyanja personally twajjako era ku mukutwane we've always me and you disregarded omukutu ogwa CDF ogwo siba guliko CDF guliko CDF nenze kasana nawulidde nga owa police ani mukama waffe yenanga ngagamba ku nsonga ze Eddie Mutwe mukama wange yayogera dda so omukutu guli official tebagwinaako buzibu era tebaddawo okubaako okubuzabuza nti guli official byonna begogera bibye era ne Balamu bwe yabadde ayogera yali faalize n'agamba oli ali eri ayiga Lunyankole mbadde ne Balamu mbadde nzija naye okimanyi muno okusikuno waliyo abantu abatalina feelings ze okubeera nga osobola you can get emotion you can be happy, you can get emotional, erina sides into you can be happy or sad. But I think there are people who don't have emotions. They can never be happy, they can never be sad. They are just living things. Anyway. Your minister w'abaana. Hakati abantu balikaaba. In case of anything, because you know people don't want to be sad when you are sad, but they expect you to be sad when they are sad. They don't show mercy. They want you to show mercy. So I don't know. Mukama wange Balamu. Ebigambo bya Balamu omuntu yenna wabiwulira aba asobola okwewunya beno people choose what to say. Tugende kukiddako ngasi muleke Balamu kuba mulimu olwali werunyumira waliwo olwali werutanyumira most especially nga ngomaze nawulira maama wa Eddie Mutwe ng'ayogera kana kanga akatika ekibiriiti mukyala we kati actually ndoza wetuba tugenda ku omugenzi RAJIV Lupaleria ngenda ku driving a speed just for today nga tukuza ku nsonga ya Balamu. Okay, yes, I heard about the news. I felt sad as a person when someone dies, someone has been sick here and there and all that. Now yet today I got more emotion. Bwala omuntu nga alumizibwa, bwoba tolumizibwa. Munongeze nina abantu bemanya agamba nzesefa. Okay, they always say those statements may be more relationship. Nzo omuntu ne wankyawa, nzo omuntu ne wakola ki. Naye tosobola laba muntu nga anakuwadde n'otamunakuwalira. And feelings are contagious. Yes. Kati omukyala abadde ayogera ku RAJIV baneighbor era abadde agamba last born we yamuzaala mu November RAJIV ne yamuzaala mu January but same year rather guno mwaka gwali gugwako nga tuyingira omulala n'agamba abaana bakulidde wamu era RAJIV mbu yagulanga eddinisa as a young boy naye nga making a noise mu nnyumba ye kati nga liri ekisenge kya RAJIV kiri direct ku kisenge ky'omukyala na nga mugamba don't make noise RAJIV, don't make noise for me bichi bitinanga ne abana bakulya mu nyumba zize. She was too emotional na that's my baby boy fa bamukuziza like I got so sad mungeri yambadde sinaba kuwuliramu ever since we babika RAJIV. So if you're that kind of a person olaba no ate abazadde bo ba breaking line nawe most especially if it is to do with their children. Yes omuntu yenno ino okulum kale oyinza okubanga gwe
toli okatugamba omuntu yakusobyange yakunyiiza bina bibakwata abaana ababatuvumo oli namukwata namusiba oyinza okubeera ne bwakwegaya nga toli willing musonyiwa naye oyinza okuwulira eddoboozi lya nnyina n'omugamba gwe tabakuba maama wo gusandi kusonyiye so omuntu n'owabanga yakunyiiza katugambe ndi muntu alina kyakola nga kinene nnyo nnyo ebigambo ebimu obireka ko nnyina oba amuwulidde ng'alaajana nogamba already bano bali once I can't dance on their graves they already buried they are down you just because I know now let me keep quiet let me show my power let me just show them tinsobola but let me keep quiet no tayongera munyo mubwa anyway be bantu bafe atwa RAJIV afuna akabenje kuna ko Saturday olunaku olwalero nga tugenda okubiyita itamu ayokebwa mu bwanga bwabwe bw'abayindi and that is it it's a wrap the story life nga Sadi bwe ya tweeting nga tannafa tomorrow can happen without you nalabya abadde ba discussing embaga lwaki yabaddewo tomorrow happens and there are very many things at stake minus you very many things at stake minus you and obulamu busigala bugenda mu maaso abasajja bataddemu nawulira abasiraamu basomesa okufa konyi wakufa kw'abasiraamu toddamu kukola omusajja yagamba bakuteeka ku mmotoka nga bakutwala ewammwe Masaka okuziika pick up kwe baateekanga abantu those days nga mukyala we atudde wali Selaiko banne bazaddebo n'abaana ne bayimirirako mu Lwera nga yaganye okulya kuva kumakya ne bamugamba namwandu lya ku kifi ky'enkoko Never mwana agaya kati na yafe so life does what life continues so byonna byokola nga there is a certain guy yagambye nti bobeera mu bulamu bw'abo abaana modro your only mission is to be alive is your only mission abantu abasinga abakuba aboogera negatively about okufa kwa RAJIV bobo oludde mu Uganda wano you can know where they are coming from era ebigambo kamzite embooko ezisinga kati ezikubwa RAJIV mu kufa kwe tebakuba ye bakuba taata we because mu lugendo lw'okukuŋŋaanya obugagga bonna bwe bayina bangi baalinnye ku bigere and we've said that before buli omu watukabaako bwalinya mu bizinesi ze mu operations ze zonna era mpulidde abantu bangi abajubilate nga si online nga bali eyo buli omu aga kakati ng'ekizibu kyabwe si mwana era abamu balowooza nti at least Katonda they are very happy nti at least balaba kusudirwa omunaku wavu mu business zaabwe za money lending mu bino ebintu bya kugula ttaka kugula properties n'ebiringa ebyo affe we are young Sudiru tetumuli our closeness with Sudiru tuba tulimba but bwogwako mu saako z'abantu abakulu they are speaking aloti abamulaba okuva mu 93 nga atakuza obwo bujjada n'ebintu bingi nnyo byebaze yo boss okutracinga where their happiness is coming from kakati atera bwogenda nga naffe ebiseera ebyo awolituulaawo n'oyogera ekintu n'omwana agamba nzadde wange kinayogedde kiye nga asobola so kati abantu abasobola theories nyingi nnyo ezizze because akabenje ka RAJIV was an accident nze okusinzira bwe mmanyi sport eyo tewabaawo ekyo kijje kunze tewabaawo theory simanya RAJIV waddewo emmotoka ezabadde zimugoba waliwo adega simanyi mwaddemu mukomusajja mbosimanyi omusajja simanyanga w'amagye ow'amagye yadde amugoba yadde atwaliramu mukazi we simanya ezo na theory zijja kukolebwa but it was an accident naffe kenyini abakozi tewali musambwa tetulina misambwa wano gwe omanyi nakoze zakoze video negamba nze okufa kwa Afrika nze ekigambo Mungu bwatyo bwayagadde nkikozesa kitono nkikozesa kitono ku bintu ebigenda maaso mu Afrika mu bantu abafiirwa mu malwaliro Mungu kisibwa abayagala era mukadde wange Sheeka Kitya nansonyiwa
olumu mutonzi waffe yasalawo nze ku saidi yange aliko limiti saidi yange mu bintu ebigenda abajapani obalaba bo mutonzi lwaki nga tabasalirawo nga ffe bwatusalirawo tagamba ffe mutonzi twamunyiiza nnyo okutuuka ku ekyo ebimu ne mutonzi waffe ate okuba atwekanga waggulu eyo n'agamba nga bw'obeera omanye waka taata yasalawo naye mulimu ebimu nga baaba ye yasazeewo n'olwokuba taata kati tetulina kyakkola alina owembulesinga ne tugendera awo ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu Afirika I'm very sure mutonzi waffe atwewuunya abajapani bawangala paka ku myaka 8 ffe tubasinga be batusinga enguudo abantu kwe baddukira speed ekika ekyawaggulu n'emmotoka ennyingi zisinga waabwe kakati gwe hafi kyogamba oligamba abazzukulu bo nti kitenzi mutonzi waffe yasalawo omutonzi si nti tetugajjaga munalemererwa naye akawo kyaganidda kitenzi mutonzi teyasalawo mu malwaliro abakazi abatuukayo nga teri ddagala yatuwa obwongo bungi n'ekyokola n'akituwa kati olumu aliwo agamba nedda kati muyina ekyo mutonzi ku kabenje ako mutonzi teyasazeewo kubanga abantu bangi abazze bafiirawo okuva obadde nsunula wano olwaleero gundi yazze ani Katumba Wamala yatuuseewo n'atugamba okukola ekkubo kwali kwakoma dda kuba baali balina kumalawo mu January the construction was halted tebalina ssente kati weba tebalina ssente ne constructor nga yagenda dda twagala kubuuza ono asitula zi barricade nga bwazizaawo yani amusasula era akolera ku order wazaani omanyiwa nti akolera ku order zaani okugamba nti kati leero zaawo kalawunda about enkya kubanga eyo budget ya muntu kubanga ebintu ebyo barricades ezo tebazisetuza mikono ezo za concrete mulimu waberayo wa plastic n'ezo za concrete crane yejja nezisitula nezizaawo nezijjawo budget yani oyo agamba atukwatirwa ekisa ajja n'ajjawo nazaawo era atuwa ensonga lwaki ajjawo nazaawo so mutonzi waffe mu Afirika tumuwaayiriza kuba mutonzi singa yali atusalirawo tulina okuba nga ffe tusinga amakanisa amangi tugayina mangi tulina babayita batya bannabbi tubaweza abalina okulengera eby'omu maaso kakati mutonzi waffe mutonzi ononsonyiwa naye olumu bakuwaayiriza kyobulaba Paulo Kafera alina oluyimba yagamba kati ogenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa buli kimu ne tuwoza Mungu bw'ati bwageze Mungu ebimu baboyi baffe be bagera nga omanye edda abantu bayogezanga emmandwa nga amayembe googerera ku bantu genuinely kati nga mulimu abaagatandika okugwogeza nga bw'ogenda bw'aba baludde okulya ku nkoko masokolo jjajja agambye enkoko n'embuzi kati nga balagala jjajja lwaki lumu tatuma ku konkome bobe bano abalasita bano ababeera bo olwa bayoyeza kubagala kulya ku nkoko era wewava n'ezo enzaala ezo ez'okugaba mu ngeri sexually transmitted nzaalo omwana abuze jjajja yamanyi waali era basudde alina oluyimba oba baluyita batya bannange lwonvudde mu mutwe va ku kyali mu ssabo waliwo oluyimba olulala omukazi batuula awo then bagamba jjajja bagamba wesomye luzaalo kati weetooloola eri emmanju jjajja gyakuwa oluzaalo kati ono ye yagendayo ng'akimye luzaalo yalaba jjajja asumulula ekinu naga jjajja wayase amugamba guma jjajja aleeta eddagala yavuga ati kijja sooka abasudde baali basigadde eno mu ssabo lino gye bakulemberera bagenda owulira ekiri eri
omuwala n'abukanze tekijja kumanyira kati babuuza ono oli byaganye gwe ngate nga waendeka naku ya kikaze nyamune y'oluzalo yalukkiriza kakati twogeza amayembe twogeza Katonda so ezo zonna theories bakuwa kali kabadde kabenje kuba abantu bangi abafiiriddewo wantu awo abafiiriddewo and you can bogata embozi emotoka de bakagikola RAJIV adayagala kuddamu kuvuga moloka za mpaka kuba emoloka gibatadde ku kaliya yali yamukuba ekiguna awumulamu kati abadde akola ezo training zaabwe n'ebiringa ebyo ebyavako abantu bemunyonyawo waliwo ekiwandiiko kyenalabye ekibadde kitambula nga baali babagamba dde banne mutuleekanyiza mutukola biki so abadde akola practices ate kati oluguudo lwe twasigaza olw'okolerako ezo practice lwera oluguudo but nze speed yesigirinaako obuzibu gye yadde avuga kubanga oluguudo ze speed ze bavugirako naye onajjawo nga bwazzaawo oyo gwe tulina okujja okulaba olaba oluguudo lwe baali bakalukola ojjukira ebitala bye ebyatta abantu ebyo nga tebasobola nabisoma abantu tebabayisizaamu tebabatraininze ate nga bigibeerako byo byagadde kati ova mu kibuga era olaba ku ng'ova Serena Kigo eyo ttaani eyo tebibeerako kyokka oli aleeta ate ye ttaani ezze omuntu adde emunyonyo akati awo mutonzi kyogamba ffenna eggwanga nga tulabye nti ebitala tebiriiko nakati nibo oyita buyinza okuba tebiriiko kyogamba omutonzi alina gwe yasaliddewo n'amugamba togenda tobizaako nalaba interview y'abantu abawangalira awantu awo abantu abamu omuntu atategeera manga tusasengejja ngundi batera muyitaani taba musiru pase but nga tosobola kumanya Kwefu byayogedde n'obisengejja mu tumuyita Joshua ati ba Joshua baze ku bagayi baba ababodaboda ne bavuma naye gayi yagambye ffe tuziise tomanya kino ekyabaddewo kinansisimula ne bagamba ate RAJIV kati engeri tata gyatali mukulembeze businessman baagalayo owoli omukulembeze not because they really want people to die but I think that is the message people who are responsible gye basobola owulira not kuba bo baziise baziikidde ddala baziise bakwano baabwe baziise bafamily abantu baziise era abantu balabe mu bannayuganda tukaabya kyejo that very night wagwawo bubiri so tubadde tusaba mutonzi kati mu video leero mutonzi tubimujjeemu kubanga bwegabanga mutonzi nalabya bagamba president yandalekedda olikozesa because libadde ligule nga alikozesa bwana alikozesa kubolye kyuva basiba ennyenyenyeyo jjukira bwana balikozesa basiba kuva kajjansi kakasante kuli aligenda kujjukira bo balina theory yenna amusanga ku kkubo era jjukira ate sagamba ko mukwano gwange yafubutuka bino bye tubebeeza ku kkubo kati yafu between Kigo the area ng'agenda kajjansi ayingire kkubo kati yasanga omusirikale era yamusangawo ku ayikuba eridda ku Serena Kigo n'amugamba genda kati nga talina tasobola kuddayo all that genda like avuge speed yagende aba ayingira kajjansi n'amugamba why are you blocking the president abasajja bali bakambwa aba SF si bali bamuse nagamba this is also the police officer that has allowed me to go nze sivudde singera nvudde munyonyo bali blocking it down ne mbadde nga ngenda sigala muku tebagala yadde ekinyonyi ekiyitako akati so RAJIV convoy zimututte bayokyeza ebyabadde bisigaddewo of course emotoka yadde yamwokyeza beyond recognition so ekisigaddewo kibadde ndowooza just symbolic nga ebakola omukolo ekyensaba kimu RAJIV abeere nga yafiiridde wali nga yakatomera bw'ati otherwise bw'aba yafudde nga nti olwamaze okutomera bw'ati n'asigala nga mulamu n'etandika okukwata omuliro ng'awulira n'afa muliro nga teyafudde this heat muganda ebibonerezo biba bingi bw'aba nsaba nnyo abeere nga yafiiridde awo nga I have a feeling yafunyemu kali akaliro naye taata we bw'omanyi empire kyokulaba obulegagga bw'ensi eno maani ababukolerako kyenabadde singa olowooza aba ebintu bino ebyensi bino we all work to be well nagenda mu firi
ndi mu Newton. Naye we all work to be well. Naye abalumizaako abantu. Abalumizaako abantu. Okoze enenjawulo eya bulijjo eno esoboka tetugivumirire eno oguze olugoye lwasingira 10 n'olugoze omuntu mitwalo 3. Ne bwe kiba kirimu okulumya omuntu omulala kiina gye kiri kutwala buladi. Wakakati noyiwa n'omusaayi n'okola biki. Sudirwa alina abaana bameka. RAJIV n'omuwala si n'omuwala omwe. Ne RAJIV omulezi gwabadde naye. Akabadde kavuga bike yawo. Jjukira ate ye mu bayindi kati abawala be balaba bafumbirwa be bawaayo ebintu kati bagenda kukwatako bino baweeyo. Kati mutabani wo jjukira Sudirwa abadde yayingira Newton naye ng'omutabani yakola buli kintu nga yayingirawo just weki nga ono lasita buli kimu yakikola. Kakati ogenda empire yonna erina okukuddira. Oddemu ogirwaninga ng'omwana w'emyaka 25. Kati ogenda kumaliriza jjukira gy'okoma okunafuwa bamafiya nabo nga bayingirawo osobola okumaliriza nga buli kimu bakitutte ekigenze. So kakati ekyokuyiga kye twaggyemu nti kyonna ky'olwanira there is nothing as precious as life. Bw'olaba munno nga obulamu bwe buli at stake ku kyonna kye mulwanira. Nze ngamba nnyo abantu kizibu nnyo simanyiyo kintu simanyiyo kintu ky'oyinza kunkwatirako nga average. Kyogamba nti Kwefu bw'omukwatira ku kino bannange ne bwe bammotoka nga ngipaakinze awo bagamba bagisibiddeyo omanyi bano abantu bajja ne bapaakingawo ne mumunoonya talabikako obwongoze butandikirawo kugamba nno kati emmotoka nereke kati ate nfudde musibe ntandikirawo okunoonya nva ntya wano ye emmotoka nsobola ogisanga kati singa tadda boda enzija wano kati entwalawa bwe buti obulamu bwe bubeera kino bakikutte simanya biki mugamba kati obulamu mbutandikise ntya otherwise bw'obeerayo n'ekintu nga kikukwata leverage there is a difference between having things and things having you. Kati waliwo abantu ng'ebintu bye bibalina simmwe muyina ebintu nga ne bamala bijjawo yogowulira yafunye cardiac arrest n'afuna pressure n'abeera ki n'atadda ngulu. So lwana nnyo obe nga gw'olina ebintu nga bintu si bye bikulina. Mande simanyi n'okulambula ebyawa simba Tuesday olambula ebyawa Wednesday olambula ebyawa tobyebaka namu tobyeyagalira namu. So make sure you have things not things having you. Zeze no munange ensonga ebisigadde tugenda we are going to reschedule tujja kuba tubabulira ennaku ze tugenda okutandika okubawanga videos. Sofina Ntongo tunamubawa tuli mubawa maaso ewe tulaba twesetinze bulungi nnyo. Omugole amaze okutuula mu ddya agenda kukola schedule ye bulungi nnyo. Tuzikwataganye bulungi katudde mu tubadde nga tubawa ku Monday, Wednesday ne Friday. Now tugenda ku schedule nga tujja kubawa program nga bwe nebetambula obulamu buddemu butambula. Otherwise we wish you all the best. Okoleddewa? Tukoledde wano bayitawo ewa divorce matovu omugaga divorce yatubudamizaako mu studio ze mpola mpola. Studio tulina nyingi eri wali ebimuli tukyabina ebyabulange naye studio yaffe tuyina wali ewa Kim XP yatuyangamba studio gwe mwagalira ayagala na tuprintingiramu bazita batezo backgrounds biki byonna ngenjala gwe mwogere background gye mwagala bagibatereyo mubere kati ne wa divorce naye atuwaddewo nayo tugenda tujja funayo background nayo ebeerewo green screen just kasatu tumugulira ekyemisana nana mugagga ng'embeera anti atuba tucompensating amasannyalaze tetukubanye nnyo. So otherwise mugagga banaffe kale bambi tuyanze nnyo tuyanze. Thank you for being part of the show. Please subscribe, tell your friends we are here. Munsonyiwa naye by next week tugenda kuba twetereza tuddemu turaninge bulungi nga etwali turaninga. Otherwise